bannaffe olunaku olwajja basodo okubatenga mwagoberedde ku mboozi abategesi b'ebivulu mu Masaka basodo okubatenga bavuddeyo okubatenga bawanda omuliro eri omukulu owannanyini Ronje omukulu ono bwe yawulidde amawulire naffe yatuyise bukubirire okubatenga atuwa sayidi ye mu bujjuvu mu mbeera gye yasobodde okubatenga ayogeramu abategesi b'ebivulu yasobodde okubatenga ayina ogenda kuwulira naawe ataatesezzo n'atuwa ku ndowoozayo ye omukulu owa Caesar asobodde okubatenga ategeezezza nti abategesi nga basobodde okubatenga bayogezza butamanya nakwekuumira mu kyalo kisobodde okubatenga yabasaasidde olw'okuba tebamanyi naye yasobodde okubatenga abasomesa ng'agamba abategesi b'ebivulu baali badde bakoppako abantu b'e Kampala nga bwe nakutegeezezza nti obuzibu bwonna bwe bwavudde omukulu gwe bayita Caesar owa Ronje mu kibuga Masaka abategesi baavayo nga bagamba nti omukulu Caesar ono akiika ebivulu tugeze oba otegese wonna wootegese ye bw'amanya ku lunaku olwo ng'ekivulu aleeta muyimbi wa bwereere kati enteekateeka okitoba oluwa abayimbi abali mu ambiyasi nga lumu kati omukulu ono gwe bayita gowa Caesar aleese Lydia Jasmine ku bwereere mu nteekateeka eyo obusungu era bwe bwasobodde okuba ate nga buva mu nteekateeka eyo era abategesi mu kibuga Masaka baavaayo nga bawanda muliro era omukulu ono yakulembeddemu omukulu akulira abategesi yagamba bw'ati amanya gange nze Mutesasira Ibra ndi mutegesi wa bivulu era nga nze chairman w'ekibiina ekiyitibwa Gweta Masaka Promoters Association antudde ku mukono guno ye vice chairman Saalongo Masiko omwami andi wano yetwa Mpaji Pro system emwanika w'ekibiina omwami oli ali wali Lukenge Kizito ye mwogezi w'ekibiina kino bana basigadde bamemba b'executive betulina buwano ensonga etuleese yakwemulugunya olw'ensonga tufunye okusomozebwa kungi kuva mu bannaffe abamu naddala betukola omulimu guno ekisooka kiri ku kifo kibayita Caesar ekifo ekyo owulidde omukulu yabiwulidde ebyo n'atuyita mu nteekateeka eno wulira ye omukulu bwe yategeezezza yagambye agenda basomesa abategesi b'ebivulu obuzibu bayinza okuba tebagendako Kampala beekumidde Masaka ate ng'ekibuga Masaka kyafuuka site kati omukulu ono agamba nti ye byakola byonna akolera kusanyusa bakasitoma be ate abo abategesi temuli kasitoma we kati ensonga sooka owulire nze Ssenkubuge Julius Caesar nannyini wa Caesar's Launch Masaka City ngasseeko City kubamanyisa nti eno kati yafuuka City ndabye akatambi ka abeeyise ba Promoters Association abategesi b'ebivulu nga balina ebigambo bingi nnyo bye banjogeddeko nenzija nveeyo ntangaaze ku nsonga ezo ekisooka nze siri mutegesi wa bivu kitegeeza siri mmemba waabwe nze ndi nannyini ebbaala yensobola okusalawo nti ndeese omuyimbi oba sireese tekitasobola kubeera kaŋŋamba lwaki omuleese leero oba lwaki omuleese nkya kubanga kuba kusalawo kwange n'abakasitoma bange kiki kye baagala ate nga bakyagala ddi era nze nnyina obuyinza nga nkozesa ssente zange ezisasudde omuyimbi okusalawo nti musasuze oba simusasuza eyo y'ensonga esooka okitegedde ye omukulu owa Caesar bw'ategeeza era bavuddeyo abategesi ne bavaayo nti omukulu ono Caesar omukulu gwe bayita Mad Promotions yalina ekivulu kye bayita Zaakayo bwe bamutuukira ne bamutegeeza nti ssebo twategesa ekivulu ne bamutegeeza nti ye talwana bo alwana ambiyasi avuddeyo n'abisambajja n'agamba ye tayinza kuwalana ambiyasi kubanga ambiyasi ye kirabu yeesinga wulira bagambye nti nze ntegeka abayimbi nga nkuba bannannyini mabaala omwami omu yagambye nti naleeta Madiraati ne mugamba nti nkuba kiyimba ekigambo ekyo kinkutteko nnyo nze nga nkyalina ebweru w'eggwanga nga bwenva nenyingire e Kampala n'ekiyimba akimanyi nga nze mbeera mu ambiyansi paka lwenzirayo era yebbaala yange emu gye nkyakaliramu nga ndi oba Kampala ne wano nga sinnakola bbaala nga nze nkyakaliramu ambiyansi so ekyo nakyo kikyamu nga tukyagenda mu maaso ku mboozi y'omukulu gwe bayita Caesar eyasobodde okuba ate nga abategesi b'ebivulu abavudde ne bamwogera ebigambo ebingi agambye waliwo omukulu yasobola okuba ate nga avaayo nti omukulu ono waliwo silent disc yaliwa
bayogedde bwe bati babyeyogedde ulira bovudde olanga byabwere kikyonoonya kyomazi weranga omuyimbi nga naotekayo ebyobwerere wano olulala Hussein yategeka silent disco mu ambiance imagine n'okubeera ba silent disco nyini be yawa ssente n'obaweereza miliyoni ya ssente timukesawa 8 era ne bakikola kyoboonoonya okitegeera bintu bya bujege ebyokola fitina. Kati omukulu yategeezezza nti wano ayinza n'obbasiba kubanga obujulizi abuyina nti yayina bannange siza sooka owulire bagambye bo baana batonze ndi musajja mukulu omwana Hussein yategeka kituufu ediset nange ediset yagendo zitegeke zange nali nazikozesa ziraba ziriko siza event kati sola kubanga natumye ekintu kyange ne kituuka ninsooka nkitereka ng'ate be nakireetedde weebali ezange simpangise agambye nakubira abantu abaali bamupangisizaako yali apangisizaako ediseti nti bakerewe nambiwulidde bulungi lwakuba bennyonnyoddeko nti baana senga tebabadde baana naali bavunaanye kubanga bye boogera ebisinga tebabiinaako bujulizi. Siza ayongeddeko nategeeza nti abo be mwawulidde bonna abadde boogera tekuli mutegesi n'omu okujjako Masiko wulira bonna bembadde ndaba nga boogera sirabyeko mutegesi wa kivulu okujjako Masiko mu bbaala tetutegekeramu bivulu nze nali omutegesi w'ekivulu nga nkyategeka zi tradition ntegeka abayimbi mu bisaawe naye bano si bategesi ba bivulu baleesi b'abayimbi mu mabaala byawukana oba ekivulu kye batategeera ebivulu bitegekebwa ku Maria Fulo ku Lastoni na mu kisaawe ebyo byo tuyite ebivulu pozi neeno street jam ekyo kivulu nesiza okuleeta wininwaji najja n'ayimba nti anze siza ntegese ekivulu ekyo tekiba kivulu mbanze ndeese muyimbi kusanyusa bakasitoma abantu. Omukulu ng'addamu abategesi abamwogeredde ebigambo ayogedde ku lwaki abayimbi tebajja ategeezezza nti olaba bayogedde ebintu bino n'obutegesi bayinza okuba si bategesi kubanga omuyimbi obutajja ekyo kya bulijjo boogedde ku kyanze okuleeta abayimbi enfunda nnyingi ng'ambalanga ne batajja mu bonna aboogedde nkakasa tewali atalangangako omuyimbi n'amulemerera okutuuka bonna baali baleeseeko abayimbi omuyimbi n'atajja ebiseera ebisinga teba 40 yaffe nayo bakimanyi era bwemba nalanga wininwaji n'atajja baali badde bakubira wininwaji nti omusajja teyakuwa ssente omubanja era senga mbadde siri musajja mukulu nga bwe bagambye nti ndi musajja mukulu nali nsobola nayo muvunaana n'olwokuba ndi musajja mukulu manye ensi bwetambula omuntu asobola okulemererwa yannyonnyola nti nnemereddwa era ne bakasitoma bange ne mbanyonnyola nti omuyimbi akoze atya alemereddwa ekitali musango nti omuntu yenna osobola okuba n'olugendo ne lugaana so bwe bagamba nti nziriŋŋanye nga ndeeta abayimbi bwe batajja ekyo kikyamu omuyimbi gwe twalanga n'atajja kwolwo yali wirinwaji era najja namutwala ku leediyo ez'enjawulo ne yeetondera abantu yali badde asobola okubagamba nti omusajja yannanga nga tansasudde naye yabagamba nti nalemererwa so ate abo si be balina okunvunaana nga ndeese omuyimbi n'atajja be bakasitoma bange so si bategesi ba bivulu. Bannange siza omukulu Masiko yavuddeyo nako olwajjo n'ategeeza nti omukulu naafune bagenda mukwasaako amateeka ate nga tulina obuyinza obutuweebwa ng'abategesi b'ebivulu ate tuliwo mu mateeka sigamba nti tuliwo obubeezi tufunye wano obutene tutulamu tunyumyemu tuliwo mu mateeka naye abakama baffe ab'e Kampala bakimanyi abatutwala bakimanyi tutudde wano olwaleero so tuvumirira ekikole kye kikolebwa mwami Siza tube tukusaba okyuse branding ekintu kyo mu mutima omulungi ogw'obwa Sseruganda ate era bwe kigaana yensonga lwaki abantu bagwa kubanga era walina abantu soka otulo weebuuze lwaki baagenda kyekibatwala mutima mubi bantu babi n'abantu bibatuukako. Awulidde omukulu Siza yabategeezezza twamubuuzizza nti onaagezaako okwogera n'abategesi yagambye tayinza bikola wadde n'akamu bw'olaba takisi nnyingi olowooza takisi emu yeekola nti n'endala ekole bagumire okuvuganya. eno ebbaala ero zetuulamu abantu bameka nga 10 ekitwa tumale 10 ambiyansi egendamu abantu bameka nga 15 Maria Fulo etegeka abantu bameka nga 7 kati Maria Fulo bw'aba asobola okuleeta abantu 7 ne bajjula lwaki tetutegeka n'oli n'ategeka n'entwalako 7 n'oli n'atwala 15 Maria Fulo ayagala 7 nze njagalako 7 oli 10 okitegeera ye nga aleeta omuyimbi n'abafuna 7 abantu abali eMasaka
tetusobola bamalawo nebbaala endala nabwe zeeyongerako 5 zisobola okubeera nga zonna zitegeka abayimbi ate ne zijjuza. Yes. Omuwulidde omukulu Siza yayogedde bingi nnyo, twamubuuzizaako gezaako teese nabo n'abategeeza ekibuga kyafuuka City bagendeko e Kampala bale kuba yatambuddeko naye. Nedda olaba eno Masaka yafuuka City kati wenkuwa ekyokulabya bwe tugenda e Makindi Bibiri kyategeka bandi Kiraya Max n'osangawo comedy Papazi n'osangayo omuyimbi Vox n'osangayo ki badansa bonna nga bategese nga bakasitoma bazunga buzunzi badde eno kyogamba nti kati bwe bagamba nti bintu byakuteesa nti gundi ndeese omuyimbi mwe musooke muggalewo tunakikola kyekyo baleete omuyimbi nze nsooke nzigalewo kye yaba tuteeseeko endowooza nti bakasitoma beewasiza bakasitoma beeyo buli omu aba aleese omuyimbi ng'atagitinze bakasitoma be baalina tewali aleeta nti nze kati ndeese omuyimbi njagala bakasitoma basiza bajje ewange no omuntu oleeta omuyimbi ng'oleetedde bakasitoma abo boolina so totegamba nti andeesa omuyimbi kati bakasitoma basiza bajje ewange no omuntu olina kuleeta omuyimbi ng'omuleetedde ku bakasitoma abo ab'ekifo ekyo boolina so togamba nti ndeese muyimbi muleetedde bakasitoma basiza nedda olina kuleetera bakasitoma abo. Bannange Siza abategeezezaako nti abategesi bano bayogedde naye bayogeza butamanya n'okutambulako bakomye mu kutambulira mu Uganda na Masaka. Nze mwana tusirabawo lutalo wabula nalabye mu kwogera kwabwe kwabaddemu butamanya kungi omanyi n'otunuulira omuntu nga ayogereza ddala butamanya. Nze nina omukisa ntambuddeko Uganda yonna ebweru wa Uganda ebweru wa Afrika ndabye ebintu bwe bitambula era nze nmanyi nina kyendowooza nti muno ebivulu bwe bibaamu 3 oyinza okusanga nga byonna bijjudde ate omuntu n'ategekamu ekimu ne kitajjuza kankuwa ekyokulabirako twategeka Bobi Wine ne Bebe Cool ebivulu ebyo byonna byajjuza oba tebyajjuza kati lwaki oli teyagamba gwe sooka olinde nange ntegeke nawe wategeke jjo twabadde n'ekya Juliana n'ekya B2C bonna tebaakoze kati lwaki gwe ojja kugamba nti gwenze bwenkola gwe sooka olinde oyinza okuba ne trick nti oli bwategeka nentegeka abantu bagenda kufuna ebigambo mu matu bingi bafulume mu nju bajje bayingire eri n'eri ne kukubo sina takisi erikeemu nti negenda kyotera emala kukola mwenkya ne mugenda. Kankubuuze sente zemba nsasudde omuyimbi ziba zaani zengenda okufuna nga nsolooziza ziba zaani kati gwe loosi n'ogifunirawo. Owulidde abategesi babagamba Siza sente zireeta omuyimbi ziba zize abajja mu bbaala ye byonna biba bibye kati mmwe abategesi bavuddeyo Masiko yayogedde bingi nnyo wulira bagambye Saalongo Masiko Entertainment. Omwami oyo twamutuukirirako netugezaako okwogerako naye nga tulowooza nti byetwogera abitegedde naye munnange tiyabitegeera ng'era omuntu yakera ku makya n'anoonya amabanda ge n'ebidomola bye n'apangawo awo ekintu kyawo ali aroga nti nye abantu tabawa na kitiibwa yateekawo awo ekintu kyawo naye ssebo effujjo lyakola ku bifo bya banne. Ewulidde omukulu Masiko omukulu Siza yagambye nti tojja mutiisatiisa mwagambye mujja mulemesa ekibuga yagambye bw'ati bakasitoma bange nze nja baleeteranga omuyimbi oba ku bwereere bwinaaba nsazeewo mbagambye kati muleeteyo akasente tebagenda kututiisatiisa era mpulidde Masiko agamba nti tujja kubaako kye tukola tewali kye bayinza kunkola tekiriiyo nze sitiisibwatiisibwa bayidawo tebantiisatiisa era lwakuba bennyonnyoddeko ne bagamba nti baana bato naye senga babadde bakkiriza nti bantu bakulu senga nnabavunaanye kuba byonna babyogeza butamanya eno tuli mu free market oyina eddembe ogamba nti biye wange ngenda gaba mugabe oyina eddembe ogamba nti ngenda kuleeta kamiliyoni oyina eddembe ogamba nti ngenda kuleeta gundi oyina eddembe ogamba nti ngenda musasuza oyina eddembe omugamba nti ngenda muleeta ku lunaku luno gwe lwoba osazeewo ekyo pulezidenti yakitugamba okitegedde omukulu bwategeeza era omukulu Masiko yavuddeyo n'agamba nti akola effujjo mu kifaananyi ky'NRM. Masiko yagambye bw'ati bamukweteeka mu kifaananyi ky'NRM kweteeka mu byobufuzi n'okoleramu effujjo ebyo tobiddamu. Omukulu yagambye tabimanyiiko wadde n'akamuwulira. Ekisooka nze siri munnabyabufuzi tewali yasivangayo kugamba nti mpagira kino kibiina oba kino tewali we mwali mundabye nga nnyina kyempagira okitegeera wabula nnabagamba
nti bwe muba mwakwata tenda yakutusoloza ffe okutegeka ate ne mubanga nammwe mwagala tegeka temubigatta bijja bba confusinga kuba nja kuba ntegese otegese olw'okuba ate ye gwe nannyini tenda oteekemu interests zo. Okitegedde era bavuddeyo abategesi nga bagamba ku kya security kusiza mwami sizo oyinza okwotuvunana butapangisa kifo kyo naye ffe tukyayin security eriyo abantu batugamba bennyini nti tuwulira ebibeerayo emmotoka z'abantu bazibba bakwata abantu embadde. Omukulu yazzeemu n'agamba nti ye si wa poliisi wabula kamera weeziri. Bayida nze nabagambye ebigambo tebintiisa abamu entalo balwana za bigambo owulira ze entalo z'ebigambo sizirwana omuntu we baba mubyeko emmotoka wano ewasiza poliisi gyeri ejjenoonyereze emmotoka yabbibwa oba teyabbibwa owulira tetujja nze nina kamera wano oli yagambye nti bamubbako emmotoka nga tukebera kamera kituufu yabbibwa okitegeera kakati ya polisi ndowooza ogwo guba mulimu gwa polisi bayinza okubbako emmotoka yo wano notagenda ku polisi ng'ejjeebuuza byali bitya. Aya basi era abategesi badde bakuba omulanga nga bakubira omulanga Kenzo n'abayimbi abava eMasaka babayambeko kusiza yabagambye ebyo tebisoboka ate abasinga mikwano gye tulidde bagamba nti bagenda kuyita abayimbi abava eMasaka bajje babataase abayimbi abava eMasaka Kenzo ayimbira wali ku Salama Road emakindi nga waliyo walukagga wali waggulu enateete nga lutaaya waali kati lwaki oli tagamba nti sooka oyimbe naayimba enkya so tebagenda kuntiisatiisa abayimbi nja baleetanga mbateekengawo ku lunaku lwenjagala ku ssente oba ku bwereere olw'okusalawo kwange. Okitegedde omugagga aba mugagga yakola kiki kwewummulira ate gwe omutawaanye ategeezezza abayimbi agenda kuleeta babwereere. Kasitoma wange ayinza okumbuuza size lwaki omwenge ogutuguza 5,000 mba nja kubaleeterangayo omuyimbi kati ate bwe muguza omwenge 5,000 ate n'omuyimbi ne mugamba musasule naga kati ate siza bbiya tumunywera ku bbeeyi ate kati n'omuyimbi omutusasuza nengamba kati bbiya munywere ku 5 nja kukuleeteranga omuyimbi nze simanya bifa mu mabaala malala. Okitegedde ye ategeezezza okuleeta abayimbi ab'obwereere bakasitoma be bayagala okuba ate nga asanyusa wabula omukulu ono ategeezezza ayina warning gy'awadde abakulu abo bonna abategesi b'ebivulu abavuddeyo ne boogera byonna bye basobodde okuba ate nga boogera. Abategesi b'ebivulu bagambye bajja mukolako abategesi bamuwonize bwe bati n'omwami yokwogerako naye ku nsonga za ambiyansi wali ekivulu ekyali ekya kingisa twamutukira atugamba nti ye abisanya n'ambiyansi ye era abadde amanyi nti kimba yakoze eki yategese yensonga lwaki akoze eki yensonga lwaki naye abitaddeyo naye netumugamba nti no ffenna tuli abategesi b'ebifulu tuli bangi mu Masaka kitegeeza munnange wanateeka ku lw'omukaaga nange nendowooza nti ku lw'omukaaga wewo ne tuba tulese bantu banjawulo kitegeeza tuba tufiirizibwa so omutima omubi ogwe twogerako gwa kyabuntu kitereeze teryawalana kifo kyo okuba bingi ebikyogeddwako negatively n'ebikoleddwawo motoka z'abantu biki naye size ensonga ezitulesa ntwagala so tereeze ekifo kyo ofune abantu n'embibi gy'olina naddala abantu bonna bana basinga bavubuka bazaala n'obbazaala omwana ateeka ekivulu kati omwana ategesa ekivulu mwambi asinakuza omwezi nga lumu naye era gwe owulira ebula ennaku 5 owulira ofa ofulumiza posita oteekeyo naawe ate ngulanga byabwereere kitegeera tetujja kikkiriza era wonna batokyusiza ku nneeyisaayo tujja kubako kye tukola okulaba nga tukutereeza tujja kusirisa ojja tugala yasobola bitegeka n'ebyo ebyobwe naye nga n'abantu tebajjaayo mu kibuga watusangamu. Aya basi kati abawooniza abategesi abo yabagambye bw'ati n'ekisembayo abaami abo bendabye mu katambi ako nga boogera ku siza mbasonyiye omulundi ogusembayo tebaliddamu ne banjogerako bye bateekakasa nja bavunaana mbasonyiye olwaleero mu lwatu naye kebaliddamu ne bayogera ebyanjwanjwa ku nze wembavunaana temugamba nti saabawooninga mbawooninze ate ne mbasonyiwa ogusembayo. Njagala buli muntu aleete poyinti ng'ajogerera mu mateeka oba ng'agiinako obujulizi bwayo. Nja kubuuza omuntu nti owaye Hussein lino nakubira gwe wapangisaako ediseeti ndaga nga talina muvunaane musibe naye kati otunuulira ne bw'ogenda osiba n'ogamba naye mbasonyiye leero olulala nja kubasiba nja bavunaana kooti zijja tulamula
njagala buli muntu ayogere point ng'agikakasa nti siza wakola kino nga nakikola kyesseewaka nandeeta abayimbi ekirala abayimbi bano balaba bakwano bange madirati baali bagenda mba nawaye siza tukuyitekawo nti onootuwa zino nti nebajja mbagaane nti olwokuba gundi yategese oli bwategeka ewange omugaati gugendayo oba mmala kukola wano nentwala omugaati ewaka mbawooninze mwogere ebintu byemukakasa nti kino kituufu nenyasiza nti yakoze kino nga kituufu mu mateeka namenya omusango emba sirina musango gwenziziza nonteeka ebyo ku vidiyo ebyo bamawulire bayite